okutuusa okusiima kwaffe gye muli olw'okujja okutubeererawo nga mukoddomi wange ono atuvudde ku maaso, naye ebya Katonda bya Katonda, yawa era yajjako. Ne tugamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. David Mugema twasimbula naye ku Mande nga tugenda eggulu, nga yavuga. Bwe twatuuka ekigumba naŋŋa nti alina enjala emuluma, ne ŋŋamba tukyameko awo baasi wezipaakinga abantu bafuke ku mafuta awo, tulyewo ku kantu. Ne tukyama mu restaurant ne tulya, ne tumala n'adda ku steering. Bwe tutuuka ekigumba mu tawuni okigenda e Masindi awo, naŋŋamba nti mpuliramu olusujjasujja. Ne tuyimirira, n'agamba kangule ka Panado mmireko. N'agula Panado n'amira, n'akomawo n'akwata steering. Ne tweyongerayo sawa nga 10:30 ne tuyingira ekibuga ggulu. Ne tuba tunaatera okutuuka awo round about kigenda Tteke, emmotoka n'eyabika topu ya radiator. Ne mugamba paakingako ebbali n'apaakinga. Ne muleka awo nga ayise makanika we, ne ŋŋenda okunoonya kaspeya ako katopu ka radiator. Makanika bwe yajja ne bavuga ne bagendako munda awo awali zigalaji nga ku Watoto, nange ne nzija ne katopu ne tukawa makanika n'ateekako. Kwe kuŋŋamba nti mpulira enjala ennuma, noonyezaayo ku matawa. Ne ŋŋenda ne muleetera amata n'anywako. Nga bwe bamaliriza okufikisinga katopu ka radiator ako, n'aŋŋamba nti naye muko genda ku Sanyu Guest House okufuna accommodation. Naye awo ndowooza ng'amaanyi gakendedde, n'agamba nkwatiriraako sisobola kwetambuza. Ne mukwatirirako ne tuyingira munda, ne bamuwa ruumu, naye nga alinamu embiro. N'agenda okweyamba. Bwe yamala n'adda ku buliri, n'aŋŋamba genda onoonyeze katunda ewa Sanyu ku restaurant. Ne ŋŋenda ne nkaleeta, ne nkamuwa n'akanywa. Yali ccupa ya minoote ennene, n'akakutamira, n'akatuusa mu makati, kawoomi. Kati waakiriko mpulirako bulungi. Naye waliwo omusawo gwe yali yeebuuzizzaako ng'ambuulidde ekimuluma, n'atugamba tuguleyo amakerenda ga Cipro. Ne ngamuwa n'amirako, n'agamba mukoka neebakemu. Ne ŋŋamba kale, naye bw'oba owulira bubi onkubirako ku ssimu. Nali mu next room. Ssaawa 6:30 ez'ekiro n'ankubira ku ssimu, n'aŋŋamba muko, mpulira obulumi bungi, genda mu mmotoka yange ondeetere Panado mireko obulumi bukendeere. Awo ng'atudde ku buliri, ne ŋŋenda Panado ne muleeta n'amira. N'addawo ne yeebaka, n'agamba mukosula bulungi, weebale nnyo. N'agamba nzigaliraawo oluggi olwo ebweru. Ne mugamba obanga
weeyongedde okuwulira obubi era nkubira akasimu. Eyaddamu kunkubira bwakedde yesterday ku ssaawa 1:30 ne ŋŋenda omukyegingako nasanze gwawedde mudda. Bwe kufuna engeri gye tujjawo boden tugitwala mu ddwaliro ne bakola postmortem ne basanga nga organs ez'omunda nga akawuka aka kansa bakayita kaposarcoma musawo bwe yatugambye kabuuka ku kigere kagenda mu organs ez'omunda kabadde kakutte ku kibumba kakutte ku byenda nga kakutte ne ku mawuggwe. So omusawo n'agamba nti okusinziira ku kyendabye ekinneetaagisa ate genda ku mutwe nagaa tugenda kukola lipooti netutandika kukola ntegeka za kumusaabaza kulaba nti tumukomyawo eno. Twatandise olugendo lwaffe essaawa 3 naye bwe twadde tutuuka emijeera awo motoka mwe twajjidde nefuna obuzibu kwe kuyita endala netujjawo kwe kukeerewa kuno naye twandibadde tutuuse wano ssaawa 9 ez'okunkya. So byebyo ebyamugema sirina bingi byo byakwogera naye Mukama atugumye tusobole okumuwerekera okumutuusa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga tonnaba kugenda nsaba otubuulireko bwe kiba nga waliyo abantu abakwebaza abatuyambyeko ku ntambula oba embeera yonna endala tubeebaze bwe kiba nga kisoboka si bwe guli kale n'olw'ensonga eyo abatuyambyeko bwe tunaatutuusa eri ekyotera ebyo byonna tujja kubyogera naye mu kiseera kino siri lwedde kwogera kweyo. weebale nnyo webalire ddala ebigambo ebyo mubiwulidde naye nno birimu ekyokuyiga. Tuyinza obitunuulira ng'ebyokusaaga. Omusajja yagenze nga yeevuga, omusajja n'afa nga tafunye na panado. Bulijjo abadde ajjanjabwa n'atwalibwa mu malwaliro n'ayita mwannyina nze mukyala wange badde nga amukubira essimu enkya n'eggulu jatugende ne bagenda naye ku mulundi guno Katonda bw'atu bwe yakoze.